Omulimu gw'okukola ku TV agusuddewo ensonga yino lwaki akikoze ate era Asimatuse okufa naye sibireseeyo embeera nga bweri bibino n'ebya sheebah ne Spice Diana nabyo sibireseeyo empalana bagiziise n'amawulire amalala manje gabera ku Clarity Source 256 mbera Fatuma Sulaiman ogakutuusako n'engamba if it's all about information munange wano okawa okusobola okukola ki okugifunane nebaza Mukama Katonda akunkumidde gw'omulungi subscriber waffe negamba okola manyi nyonyo nyini dala gwatana subscribing please subscribe notification bell to jelabira comment section ebera wansawo netubiranga tuwaya mu video tewelabira okujiwa like awe bisigadde obinkwase ebya information katutandikira wa kusawa eno ewa Spice Diana the star girl EP munayo yuzo kwebuza ikichata Spice twakoze twakukutusa kama ulide wane mabega kwa netukugamba nti omukyalo no yali agenze maso no kususinkana owekitiwa katikiro Peter Omaiga ngone katikiro waffe wano mu Buganda namusaba akirize abere omugenyi omukulu munaye ku Star Girl EPA munaye omukulu we yakiriza ensonga nabiranga azimaliriza abantu banji abali invited eranga mwabo bwe mwali n'omukyalo Sheebah kalunji the queen herself bunange bino bye mwalimu mbwatebe walana mbwate team Spice team Sheebah tetugweno fetuwagireno tulokuno mukyalo Spice Diana nga kimususeko ng'omwoto gususe yagenda mu maaso n'okubeera ngasaba abawagizi ba Sheebah kalunji balekerawo okola ki okumulinyirira bino byonna byaweddewo anti nga walaba abantu ab'enjawulo babadde wali eri ku Star Girl EP omwawade omukyala Juliana Kanyomozi omukulu Edisa Omusuza Edi Kenzo byebiko big size naye teyawuzewo n'abantu abalala bangi nnyo babaddewo besijja kumenya naye ng'ekyasinza okukola amawulire kwekubeera nga Sheebah kalunji shared the same stage with the Star Girl Spice Diana. The thing was so good era ababaddeyo ekintu kino twanyumidwa lwansonga ffe we don't want beefing twagala webera nkolagana tugizimbe buzimbi kyabadde kirungi ennyo ababiri bano ate okubalabanga bazzeemu okukolagana era agezewo yonna katusubire busubizi ka music collab eyo ngenda kukujjayo mukwano kutwaleko ate ew'omukulu Sekawere tata baby tata mwana omubwati banayita omenye kituga ekyayinza okwebuuza ate ng'olaba bifaananyi bya grenade era ffene waffe tuli mukulika baby munange guno buyimba tubuweereza mukulu grenade ne mukyala we tubagamba congratulations to you mikwano njagala obatusaka mawulire amalungi agagamba nti omukulu grenade yasobodde okubeera nga ate mukyala we side chick naye temukigumiza nnyo kubanga already yamuzaalidde ebyo ebisigadde ebya side chick temulina kye mutugamba yasobodde okukola ki okumuzaalira omwana amawulire amalungi merera okuva ku side eyo jjukira twakutusaka amawulire nago tetujja galekayo olw'okubeera ng'omwami ono ebintu bya love ye tebitambula bulungi ayagala ona ayagala jazimini luli erinaalongo luli mukazi wa AK47 omugezi atambuddeko mu bangi naye kati ffe tumanyi kati mama baby naye tumwaniriza mu liigi y'ababinywera naye mwagiri ala tugamba congratulations to you Grenade ne mukyala tubagamba ffe tubagaliza kisinga jjukira ono mwana wakusatu ffe betumanyi Grenade bayinaye mwana ono abeera wakusatu naye nga ekintu kitambulize ddala dadi nga ate eyo nkujjayo ne nkutolaka ku side y'omukyala the beautiful one the classic one Hamisha Mobeto kati tetukyamuyita linnya lye lyokka bw'oyogera nti Hamisa Mobeto notosaako nti mukyala recross ombwati awo ebintu obeera tukikola ki tokitegeera omukyala ono yaliko omukyala wa Diamond Platnumz era basobola okubeera nga Mukama yabawa gift y'omwana omu yekka nga woolabaawo ekifaananyi baby oyo munnange Mukama yamubawa during their relationship naye munaye abalogo it still ended in what in tears nga tukyali ku nsonga y'emu y'omukyala ono Hamisa Mobeto twabadde tuli awo jjukira lugambo rewritingana dda naye nga tabanakuvayo ku confessinga ne tubuuza omukulu Lucross yabadde wali eri ku live ye ku Instagram n'omukyala ono tubabuuza bannaye ffe mutujja mu bya wololo ekituufu kiri ki are you two people dating Koboy yes we are dating era omukulu Lucross yayongeddeko nti yes she's mine yakizemu emirundi esatu obwataliwo kutya yadde okola ki okwekubira side ababiri baneeno ffe tubagamba congratulations ekintu ky'omukwano mukitwale ku Lavender Lucross katusuubire nti gwe it won't end in tears kubanga munaye balina a difference ya myaka 19 years eziri wakati waabwe kino
bothering abantu bangi newankubadde these two are not bothered by it. Katubagaliza ekisinga in their relationship, katulabe how long will it last, kubanga nachera tukitaddeko amaso. Eyo ngenda kukujjayo nkutwaleko omukulu Miles Ramiti. Omukulu ono ojjukira yeesimbawoko eryo Fort Portal abantu be 40 ne bamufuula omuja ne bamuwa obululu busatu bwokka, ekintu ekitali kirungi. Amawulire ago tegali malungi ku side y'omukulu oyo, naye ojjukira yali amaze okuresigninga ku Spark TV mu kaseera kano owetwogera ali ku Urban TV ayina show ye gy'atambuza gye ayita Rush Hour. Munnange gy'abadde atambuza naye nga amawulire si malungi agava ku side eno. Yagenze maaso ye kennyini n'agogera n'agamba nti he was involved in a nasty accident newankubadde teyafunye injuries nyingi, ajja kubeera bulungi. Katumusabira ate aterere. Eyo nayo nga nkugjeyo mukwano tukyali mawulire. Omukulu oyo bamumanyi ekya Street Keys abadde akitambuza naye nga wolaba omukulu Kasirye Ivan ye resigninze naye eyo ye resignation letter efete twogera byanjanjwa. We talk with clarity yensonga lwaki batuyita Clarity Source 256. Omukulu oyo abadde ku Street Keys kulikayo evening drive top 20 countdown Saturday night drive munange ya resigninze navayo ku Top TV. Eyo nayo ngenda kukujjayo ngambe nti congratulations to the son of the late Jacob Oulanyah. Omukulu oyo yasobodde okubeera nga ate akaluluka omuro munange asobola okawangula era munange kati ekifo kya parliament ekya omuro mukulu oyo Andrew Ojok Oulanyah yagenda okubeera nga kitulamu amawulire malungi nnyo. Congratulations to you boss. Katusubire nti obwesigwa bantu bwe bakutaddemu ate ogenda beranga ekintu nakyo okitambuza bulungi ennyo nyini ddala. That's all we have for today. Nkugamba webale kuberanga walonda Clarity Source 256 okutusaako the best information ne ugamba okola kyamanyi ennyo nyini ddala. Gwatanaba kusubscribinga tokyerabira video giwe like beera bulungi welaba.